nga tutandika teweerabira kubeera mulungi, like being nice, being good, wakati ng'ogezaako okufuna ssente yeah, lwana nnyo ozifune mu bulungi, toggwamu nnyo olw'ekintu ekimu. Ebigambo bino mbyolekezza ndaba kifaananyi kya mmotoka ya kanso. UBQ gye yagula ku lw'omukaaga ne bagikusabamu olukaaga toluwaayo. Essaawa eno ebyensi n'omusheenyi byabwe bwefaanana. Bye tuyayanira okukola n'okufuna olumu bye bitussa. Eyo ng'ovuddeyo omanyi oyinza osanga omuntu kati saazi nayagala kugyayo emmotoka mu bondi nejjako buli kimu kyonna. When I look at this car ebintu byensi bitumaliramu bwereere. Abantu obayisiza bubi bwereere. Nanzijukiza one time emmotoka waliwo bondi awo eyali awo flooding enjuba kati yavaawo Zana awo nga almost opposite front page bondi ya flooding anga nnyo. Omukazi yali yakafulumya emmotoka ye nga yakagifulumya bw'ati ne bamukuba amanda. Teyagivugamu seconds zisukka 3. Kati ebintu byensi bino bannaaye, try to be nice. Tugamba nti bino byadde ku kanso. Naye kati just want to picking up lessons. Live in the moment, be kind, be nice, live in the moment, kuba tomanyi obulamu we bugenda kukoma. Kale awo nga tuvudde bannaaye ye busy nate takyatambulira ddala era jjo ovulo ye yagitambuza buli wamu. Talina ku outfit nda. Yagambye ovulo ze zifaanagana. Njagala azaanike anti buli kimu akituteerayo. Njagala azaanike ku waya nga ndaba esukkeemu. I'm just saying. Plus n'enviiri ezo azikyuse ku kala. Tugende wa busy nate tatulaga ovulo ze zonna. Enviiri ezo azikyuse ku kala. Kyokka X1 noagi. Aliyo omuntu gwozaalamu nga gwe olina omwewumbira. Anti bye batugamba ebigere bitutunda. Toyina muleka kutaayaaya. Naye nga ye busy naye vubuka ddungi piisi lirabika litya. Muva ku ebyo banenze abasajja abavubuka buuyo mulabe busy enateeti. Nedda gwera bakifaya baby. Aligala kiraganya nabika ya mukazi ku musajja oyina obuzi. No gwera kifaya baby gwolaba bw'otunulamu. Biza akyalumidde ddala ejjiiko ye omwana we ayagala mumukola ki mulaba kati nejjiiko egenda mulakira nedda kati ku nsi tewali lutaalo olubinga gwolwana naye n'asirika and I loved that. Nwagi tajja kwogera Nwagi asabula naye olaba ekyokubiri Nwagi yagenze n'afuna ekibinja omanyi ku social media olutaalo oba onaaluwangula funa ekibinja olina ofuna oba olina okuba n'ekibinja ekikukkiririzaamu kaakati namungi w'abakadaama abali e Saudi nga ekibabonyaabonya basajja beegasse ku Nwagi tebalina kye baagala kuwulira baakowa buli kisala bawa bubi musajja kubanga babonaabona lw'abasajja waliwo ekintu kye bakugamba byonna bikole naye fuba nnyo kadaama abe ku saidi tebaagala kuwulira nekyatamanya kikuvuma anti kati ye buli we balaba busy bakubamu akafaananyi ku kabwese yamulekera abaana bali mu kuweerera yamutwala mu kiyumba omuwala bwe omanyi kubanga okola akadde kamu n'ekitundu naye nga kona agenda mu school fees w'abaana kadaama aba agenda kufiirako kati awo Nwagi we yawangulidde obusajja obutalabirira baana tuli eno tukola tuli bakazi twekolerera bamuvumye buli kyetaagisa bamulangidde ovulo bamukoze batya ye kati awo olutalo Nwagi we yaluwangulidde actually jjo nabadde ne bizo ne mugambayo ekintu kimu buli ayogedde omanyi PR ono naye muzibu ate ababizi singa yakola interview emu n'asirika ne tusigala nga gye tuli mu kulisayikolinga bandibadde ku 5 plus also the Facebook posts kuba kintu kyasinga okukozesa Facebook singa yakola emu n'agikola nga kiringa ekiramu n'asirika bandibadde ku 5 naye kati kino oversaturation eno gyaliko ye mulesiza okulukiruzingamu ng'omusajja anti the great talkers omaliriza times okwogera kasasiro ayinza oba si kasasiro research naye bakulaba nga otambula ova kuno wano ate nga gwoyogerako yetazza oba ontegeera abantu badda ku sayidi ye ebintu bya bizi ebimu bimala kukutuukako oba ne bituuka ku muganda wo because women you understand nnyo
nga kituuse ku you can relate like ku muntu wakuli you can relate yeah kati kisobola okubeera understandable nga kimaze okusemberera but esaazi nogwe kiri ewala kiyinza obeera ekizibu ekyokola ki ekyokutegeera but the problem is busy kati bw'otandika okubeera ng'ebigambo byewayogedde otandise obbiddamu kitegeeza nti buli kimu okimazeeyo tokyalina kyogamba kati bwe tugenda okukuza agenda okukufuula atalina makulu tujatandika okunoonya ekipya kubanga buli akukyaza ayagala abeeko ekipya kyokola ki kyoleeta naye tokirina tujja kuza mu bibuuzo byaffe bino bye batuvumira omwali nenwazi kyalinga kitya kinwaji kiri kitya anti tubawujjiza empi oba ontegeera kakati eyo tandika okuleeta ansa public mulaba abangi omwana bwafaanana oba ontegeera olunaku lwegi yabadde mungi nnyo ku social media naye nze nsaba ekyo kimala ate akufunye jjo akuleke kuba kigenda kukuba kiri ekituufu kyoliko kubanga ekyamazima bw'abanga biza akugamba nti by the time yali akyali mu bulamu n'omwana n'omuweererako bamuweererako tutegeeza bwe yaweerera omukisa yakola ki yatuukiriza obuvunaanyizibwa oba ontegeera n'aggyibwako obuvunaanyizibwa bw'obeera gwe nga gwe musajja osobola okukwata school fees n'omuweereza amuganye waliwo evidence nti yasasula fees ebintu bya bannayuganda tubirivinga nnyo nga tulabyeko naye era didn't they have neighbors didn't they have like waba ebintu ebimu nga tebibula omanyi bwe tulaba abayimbi bano nti ngenda kugamba nalabanga Jasmine oyo nga tannaba like kufuuka the star she is nti waliwo abaaliwo nga tumulaba baabi kali nga yakuweereza message nga tukyada uti nga basiye taata tewali twafuna yagikuweereza possibilities weziri omanyi omukazi omutuufu omulaba afunye busobozi okay you will never understand the type of woman you have nontantiyo ng'asobola nga nkimanyi nfune miliyoni 5 ofuneemu omukazi atanneesobola tosobola kumanya busobozi bwe tosobola kumanya kituufu kyali era alina omukazi ng'alina ssente ng'akyasobola okufukamira n'akuwa kyayi ng'okyasobola okumugamba sirika n'asirika then manyi olina omukazi oyo gw'olina atalina ssente omugamba okusirika n'asirika ayinza okuba tasirika kubanga wampisa n'asirika kubanga tamanyi kyakola ki kyazzaako kaakati ne wali biza akulaga nti nno twalinga tulereetinga bulungi n'omwana ngenda ne mukola ki naye kasita yakasamba be kaca n'amugamba tojja kuddamu ndulo olukyalusiba naye mu byonna gye kiddayo kati bizi gwayogera gy'okoma okwogera oli mu kwonoona